baziryo mu November lozanga atandika. Over the weekend nalaba aba high school Eddie Kenzo ndawe yafuna international act just ngenda kulaba ko benda bamukko manyi abantu bali baloza Shiba ono bwana agenda mu bato agenda kugwa ne Shiba akyali bwe yali akyalina ekifo kye ndaba no yafunye best East African female act nebino muteekamo byaki ka East Africa kakati eno East African involving a Diamond kati singo Diamond awangula n'atano na award n'atatuma nagimukwatira Chitegera. Artist of the year David Lutalo. Do they know those nomination list mwe bali abayimbi ba East Africa? Of course bonna babeeramu. Ne kati abana Uganda ba voting brother East Africa voting the Shiba. Shiba. Artist of the year about David Lutalo, male artist of the year Alien Skin. Shiba na wangule eyokubiri eya female artist of the year. Country's top producer Nesim okay. Fans team and everyone countries collaboration ni award hiyo screen most vibrant male TV personality of the year Seymour Kawalata owa BDS Terefayina nange ne ba kati category ya media baba de entertainment media then nama company. Okay. Kakati awo we nafunidde eyo then ne Diana nafuna ya best music show nafuna ne ya female host of yafunye Diana yafunye most vibrant personality simanyi nabeeza Diana ziringa bbiri oba ssatu. Okay. Kale high people neyanzege ne last time bampe ya producer. Beautiful. Wamaze zino Grace newe yawangulidde wasanja nyambaza. Kati yabeera mu company. Okay, congratulations. So, mwebali nnyo mwebali dda, thank you so much. Doza nawe nagundi gye nakulabamu. Nawe walimu. Kale kakati bagamba abantu bange bavotinga. Ndoza nandela nominating omuntu olina omuinforminga that you're nominated. Bambye kati bagamba sachi. Kati labo otamutegeeza tamanya nti akoze eki abeera nominated. Nenga bambye abangudde congratulations. That's beautiful. Kale kakati awo nga tuvuddewo kwefu badde olina ka video ka gundi.